But right now we're going to talk about marriage proposals. Abantu wano baka marriage proposal bakategero bawali wofuna omwana ngo muyingize ennyumba nga yegwe mukyala wange. Twagala tumanye obaba na Uganda babikiriza. Muzeyi. Oyina akiyo. Tonafuna aki. Seka. Seka olimba nnyo. Tanakweka kasa. Ati byebyo. Kati omukyala oyina nayo ng'olinayo omuntu golaba. Kati omuntu oyo oli musabadde okuba mukyala. Ebiseera bisinga eneteekateeka yesinga obulungi. Nomala okweteekateeka. So nembeera mufumo nga munyigirizibwa. Oyagala mu studyinga for 3 years. Yes. Ocha mu studying. Kisoboka. Mutuleke banana. Tuli PhD. Kisoboka. These days women are very aggressive. Would you ask a man to marry? No. Why? No, of course, he should ask me. Not Why? me to ask And him. if he's not Because married, unless if you ask him, you'll end up taking up his position, footing the bills, doing everything, organizing everything. You so end I up would being the not. man. You end up being the man. Kati which gwe is- toyagala kuwaako sente mu maka kisoboka. gwe tosobola providing. Okay, I can provide, but it's not like I'm supposed to. I'm not the man in the home. Yes. And me, I'm a Christian, so I prefer a man taking up his role and a woman taking up their role. Kyaswebeze nti omutima gwange kubadde aba yali yankubadda. I think we have to lay out some strategies so that we discuss. But you know, naturally, guys are chasers. So if you, the chick, becomes the chaser, you're bound to get so disappointed. Nze embeera y'ennaku zino ekyuse. Abakyala bagenda bayingira ekintu. Omukyala waakusaba akuwase n'akuleetera empeta n'agamba ssebo. Kuba embaga n'ebyenda bineetokoti. Omukyala nga yasaba nze Yes, mpasa. Era nze bagambira wano. Omukyala n'akira ku makya n'agamba nti waayi. Ssebo nkwagala era njagala kuwasa. Bwe nfubutuka emisinde efufufubu. Kiba kibe nnyo. Olusi kiyinza obutagwa ekiti ayinza obutagamba straight naye kiyinza okuba indirect ku bikolwa bye na biki nabikulaga nti ye muli alina feelings zo nti muli akwagala naye bwe kiba kizebu ekiti olusi kiyinza okuba wongera naye onogaana okwana omukazi yenna naawe ayinza okugira like seducing naawe nokola ki aye naawe oyinza okubamu ne feelings nga nawe wali wakola ki nawe muli obaddemu n'akamwegomba naye ng'olusi actually tajja n'akigamba straight naye ayinza okukola bikolwa bye n'obirabirako nti ye muli akola ki Abakyala yawasomesa. Kimumanya nti tulinamu omukyalo omu nandyagadde nange ntuula eri mbeere audience. Kati Anne nkuwadde right geno Nange kampe audience. Bino mbikoye. Geno tula yangwa. Bane kamujjeko ebintu bino kubanga. Nganye. Batulimba. Geno kati tula wali. Aha, kati njagala nedda olina okumpuliriza. Njagala nkubuuze. Anne, bw'osobola okusaba omusajja akuwase. Ati abasajja waliwo kye batategeera. Nti the fact that you are the one who has said will you marry me, or the fact that you are the one who has walked to me when we are in a bar and said I like you, it does not mean gwangambye. I said to myself bana kukwanye da nkwabu passes no winking anekola yaba yes ngana kukwanye dede gwe goloza gwali mu kintu kati mzee njagala nkubuuze wamma abakyala kiba kibye mukyalo okusaba okuwasa ekiba kibi Mukyala kinga yamba. oyagala mukyala kikuwasa Omukyala aveera nga miti gyakuwasa. kisoboka ng'alina sente kati nga black oyo bad black nagamba Ku ssente nnyinza okukkiriza. Olaba baba bagala Kubanga kukula. Bana bakkiriza omukazi obakwaze baba bagala naye kukula. namwe abakazi mutukula ngaffe tetugala kirizibwa. No, it's normal. Ochiraba. kakino tekiba nomo njagala kati ng'omusajja kale ng'omusajja ateekeza position n'agamba kale yinza agenda okusaba omukyala
gwosobola kikola kyakuba abanafe abazungu bakatekamuko kadina nadda wansi ku bibi nagamba obugambo kati nze nganze kati nga ku dini yaffe ey'obusiraamu ebiseera ebisinga omusajja yasinga byonna kubanga eyo aya namba kubanga Allah tugamba tuwase omukyala omu babiri kiba kitegeeza nti omusajja yaki yali waggulu yasobola era aya gamba alijalu kawamu ala nisa abasajja basinga kubaki kubakyala kiba kitegeeza nti omusajja yali waggulu kati gwe omukyala ni wobwangu nasente zenkana zitya era omusajja yabali waggulu abasajja when you finally say kale tugende tufumbirwe let's go see what suggestions because nkera kumacha nenkugamba omanyi swiri ewakanze bankaka they're asking me about who is my guy no gamba kale tujagenda yo tubala olo initiating an introduction uli na initiating an introduction ngati bakigede I don't kneel down lowoza kankubuze have you ever been proposed to? Yes. And are you married? I'm not, but I'm engaged. You're engaged? How was it first time? Okay, my fiancés are Christian, so he took me. Okay, he told me I want to go and see some pastor at some church. So we went. So when we reached there in the compound, he knelt down and said, "Will you marry me?" Compound ya pastor. Not church. Au Muchi. It's an enclosed whatever place. Yeah, Kampala Baptist. Okay. Then Naf Kamina. When's the wedding? Minibus can come and cover your wedding. Okay, we were supposed to get married. Okay. But Ngakubundi betubadde twogerako previously, sorry, with like jobs getting lost, then he went out at still that's why in the embassies I would not go out era biganirayo nera byaganirayo nakomawo abazadde abana bafudde business tafuddeeyo abaana bagalana bagende bajja kukola bagende bezimbe batunuulira nnyo ekigambo oyina kaki nze kyatuukako omusajja yambuuza wazimba nga otunira omuntu gwobuuza nti yazimba omugamba ndi muzimbi wali ofunyeeko omukyala nakusaba omuwasi gwali osabyeko omukazi okuwasa okumuwasa nali ngenda okuwasa yali twali tukyasoma omukolo obuto ne bansiba kati ye bizinensi ono omwami gyayogedde kakana batukubyeemu obukadde 2 n'ekitundu nze omutima gwafa nti awo yembeera gye tulimu kati omukyalo oyo aliwa omanyi waali omukyalo manyi waali n'omwana omanyi waali anti muddeewo namusasula n'otamuwasa omutima gwafa n'omwana nayinjala mwegaana naye bamuze ne baŋŋamba omwana waffe era gyali ewaffe. But here is Don MC Kapata nga bulijjo agenda tuyigiriza engeri gyekikolamu tobimanyi. Take a look at this. Minibus, 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 a minibus, 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 a minibus, 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 minibus. I'm starting to see things clear. Minibus, minibus. That's why I'm always gonna need you here. Buli lunaku Julieta asula akaaba ky'obufumbo bumulemye omwami ayenda nnyo wakati akyasulawo olwakomye waba atamidde bimunyiya ayagala kuzibamu agende kakati obuzibu bwava wano Juliet we yali yakamala okusoma yalaba mikwano gye gyonna gifumbiddwa ensalwa n'emukwata olwo nayiye ekyokukola yatandika okugamba
agamba Sekito wamwanjuleka byali byakaggwa te namusaba akadali yadde Sekito yali ayagala nnyo Juliet naye ebyokumuwasa byo bamukaka bukasi obufumba bawala babwagadde nnyo kibe babwesabira omulimu gwalyo gw'abasajja obunene buuza ku musajja n'omukazi ani abawasiza munno omukyala waaba yasabye Minibus, a minibus, 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 minibus. I'm starting to see things clear. Minibus, minibus. That's why I'm always gonna need you here. That was Don MC Kapata. But check out Don MC's new song, Toby Manyi. Kaimba Kakame. Basereba batambira kuboda bali abagamambo. The police is still doing its investment, Manya investigation. Aurimba Rwakabi. It will be uploaded on our Facebook page. Please write to us for any comments or suggestions. But before we go there, would you have your ex ngachari around Ngategwe? You've moved on. Take a look at what's coming up on Monday. Muwala nga mwayawukana naye nga temwewalana kirungi si kirungi kubeera awo ate nomusanga n'omulengera n'oteeno oba nayina oba ne mweyogerako ebibi byereere oba tewali nsonga y'amaanyi nga teyatwawula tuba tulina okukola ki okuddamu okubeera bamikwano sobola okuba nga atwogera wadde twekyawa okulaga kale ntwala nga as a friend ze kyemanyi kiba kizibu okukyawa omuntu ng'akyali mulamu era musigala mwagalana naddala nga wamuzaalamu ng'abaana musigala era mukola ki mukwatagana omukazi oba nga muzaddemu omwana sisobola kumukyawa kubanga oyo omwana oyo yatugatta nze naye because there is so much we have in common with that person and there's so much we've gone through in the past with that person, so I believe I would stay friends with that person. Well, on Monday we're going to talk about exes. How do you treat your ex? Omukyala gwaliwa oyagaddeko osobola muyisa otya? Mumwetaaga mu relationship ng'okyamuyambako? What do you think? Write to us, minibuzuganda@gmail.com. And you can even comment, post your comments on Facebook, and the account is Minibus Uganda. Tweet us, Minibus Uganda. Tell us exactly what is on your mind. From us to you, it's Minibus Mwana, Olichiso, Olichimu, Mwekume, it's the weekend, don't drink and drive. From Brian and Anne, it's Minibus Chogereko. This is the interview. Bye. Okay, and bye.